abasiraamu basatu beewuunyisa. Omusiraamu asooka gwe bayita Ramanzaani, omusiraamu owookubiri gwe bayita Juma, n'omusiraamu asembayo gwe bayita Idi. Ramanzaani asalako mu Ramanzaani, Juma alabika ku Juma kwokka, Idi yalabika ku Idi kwokka, ne mu Ramanzaani talabika. Era okulaga basahaba connection gye balina ku swala kyekigambo ekyo Umar kye yayogera nti asalla nnaasi, abantu basadde baali balina ekifo ekyenjawulo kye bawa Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga lwaki eswala ya jama bagikusaalira mu matu oluusi ku makya, oba oli mirimu gyo, oba oluusi oli mu mmotoka yo Mungu yakusukkulumya ng'osobola okukyama n'ojja n'osaala. Wallahi omusiraamu n'agiyitako. Allah yagamba nti wama qadarullah haqqa qadrihi. Yali ayogera ku mindset eri emabega w'abantu abamugattako, n'agamba nti tebaawa Allah kitiibwa kimugwana, tebaamuwa kifo kimugwana mu bulamu bwabwe. Era n'omuntu yenna abeera talina respect eri swala, naddala omwami nga twogera ku swala ya jama, aba tannawa Allah subhanahu wa ta'ala kifo kyagwana. Bannange Allah subhanahu wa ta'ala ne wakusukkulumya atya, ne wobeera bizi otya, funangawo akadde ojja osaale.